kijja kusoboka wadde olunaku olwo newe munaazinira ku mpiso. Bukyanga mboozi za kuba full figure zitandika ne mpuliramu erinnya Nameere. Nagaana okubuukira emboozi eyo nenzira mu kamooli nensirika bwecce amatu n'entega nga ninga musota. Omusota guwulirira ku ttaka, guwulira vibration ne gumanya nti waliyo ekijja. Kati nze nawulira vibration nensigala ku ttaka nga nteze okutu nga ninze ekijja. Tambuza video. Mu kubeerawo nga nkola surveillance ku mikutu emigatta bantu TikTok, WhatsApp, Facebook, we nagwiridde ku video eno sooka owulirize. Abantu be Masaka Nameere ayina by'anaakola oba talina mumuwa akalulu. Bamuwa akalulu Nameere ateekwa okulya. Nameere kati aliko kibiina bannange oba nuupu oba omanyi agassa ebibiina byonna. Agassa n'amadiini gonna. N'amawanga gonna. Oyo ategeerera buli muntu abampi n'abawanvu. Nameere jju. Abatono n'abanene Nameere jju. Sikati jju eri Nameere. Bamikwano tekigenda kusoboka. Nategedde nti oba oyagala oba toyagala wano we mugenda okumalira. Ekitagenda kusoboka. Kansooke mbawe information ennyangu ennyo. Wano Masaka City nze wempangaalira. NRM yeri ku opposition. NUP yefuga. Kati ate obuzibu NRM eri ku opposition bwe yafunye. Bafunyeyo ekibiina ekyaleese leader of opposition ekya ADF. NRM ebadde ku opposition kati neefunayo competitor ku opposition ye ADF yeeyina leader of opposition e Masaka. Era mu kalulu mwe tugenda aka 2026 ife nga ab'NUP e Masaka tewali ayina budde bwe NRM kuba tebalina kiddako. NRM tugenda givuganya mu kalulu ka president kokka. Ate ng'era bakimanyi tebalina kye basobola kuwangula e Masaka. Kebe polling station eki mu Masaka City wano tekisobola kusoboka. Newe mubanga mwina we muyita Katonda. Kaakati mu kalulu ka 2026 tugenda kuvuganya bakyewaggula aba ADF abalya ssente y'omuwi w'omusolo betugenda nabo mu kalulu. Mwene ale mutwa abamala. Era bano singa tebeewaggula singa situlina nnyo na kitumenya. Naye bano bakyewaggula balina ssente nnyingi nnyo. Ze tuli mu kugamba abantu bannyendo mukungwe kimanya Kabonera ne Masaka City okutwalira awamu bazirye bazimalewo. Tubasasulire mu boxi batubuulire bafuna batya akasiimo nga bakatandika okukola. Kati ki propaganda kino ekyokupromotinga Nameere. Omanyi abawante oba mwannyina zenze Semanda. Kati ki propaganda kino ekyokupromotinga Nameere wekyatandikidde. Nendaba ne baganda baffe abamu ab'enkyukakyuka nga bakibuukidde ne ŋŋamba naye muganda wange omukunja ataseera munnankyukakyuka waffe ng'akozeyo yakoze oba ka challenge sijjukira. Ne ŋŋamba omukunja aziguddemu. Kidiversion ne kikwata abaana b'enkyukakyuka bakoze vidiyo ez'enjawulo naye nga muyinza mutyo tugamba nti ffe tugenda kuwagira obumenyi bw'amateeka. Full figure tetumwagala. Kituufu. Naye mu kuba nti tetumwagala nga takwatagana na bye tukkiririzaamu ate situsobola kuwagira bumenyi bw'amateeka. Tuli mu kulwana okukyusa obuyinza okuzzaawo enkola egoberera amateeka rule of law. Kati situyinza kuyimirira mabega wa muntu amenya mateeka ng'atuusa obutali ku bwenkanya ku muntu gwe tutaagala. Gavumenti gye tuzimbe ya National Unity Platform twagala ng'atukkiririzaamu nawe yenna atatukkiririzaamu ng'ayina eddembe mu nsi ye. Munfuna twagala ng'atukkiririzaamu bye tukola n'atatukkiririzaamu ng'ayina eddembe mu nsi ye. Full figure
awe mudda abantu kikyamu avumya abantu kikyamu ekyo tekigonjolwa na mob justice tekigonjolwa na kumenya mateeka genda omuwabire oli muwabuzi wa mukulembeze wammwe ku nsonga za Greater Masaka kitegeeza olina amaanyi okuumibwa na mmundu n'emmotoka ovuga ya gavumenti otugamba otya nti full figure yakulemye okutwala mu kkooti wabula ne mumuteega ku kkubo ne mumukuba tuvumirira ebikolwa ebimenya amateeka oba oli mwana waani oba oli ani tuvumirira ebikolwa ebimenya amateeka kati nze sisobola kubeera mabega wa Nameere kumuwagira ku kikolwa kye yakoze ku full figure okumukuba tuwakanya bumenyi bw'amateeka gwe wakubye mukyamu okuwemula buli gwasanze n'omuvuma naye ate situgenda kuwagira bumenyi bw'amateeka tuli ba National Unity Platform era obwedda ndaba ba comrade ababipostinga nga babitambuza n'enseka ne ngamba kale laba bano n'omulama gwe tuliiko gubalemye okutegeera nti ffe tubonaabona lwa nfuga etagoberera mateeka mu Uganda ekitubonyabonya kiri eki tulakinga rule of law kyokka era kyova olaba twagala okukyusa obukulembeze bw'eggwanga nga tukimanyiwe tufuna obwa president eggwanga ne liddamu enfuga egoberera amateeka rule of law eggwanga lyonna litereera buli kimu ne kitereera okuva ku byenfuna okutuuka ku makubo amabi okutuuka ku malwaliro amabi agataliimu ddagala okutuuka ku masomero ga gavumenti agaagwa ne gaggwaawo byonna bitereera lwa kintu eki ntebe ya mukulembeze wa ggwanga nezzaawo enfuga egoberera amateeka gwe omusomesa afuna ssente z'omuwi w'omusolo n'olemu okuyisa abaana baffe otubuulire obeerawa era lwaki osasulwa gwe aweereddwa okukola ekkubo ne lifa mu myaka 3 otubuulire ssente waziteekawo ate nga twazikuwa gwe alidde enguzi n'oba ne weegabanya ssente y'omuwi w'omusolo bampuuga n'ofuna akasiima akatali mu mateeka mu myezi 6 nga wakayingira office otubuulire wali osiimibwa ku ki nga tonnakola bye twagala kati situyinza kuwagira bumenyi bw'amateeka ate mbakakasa Nameere tasobola kuwangula Masaka nga bwe kyaliwo ddi va ku mijiri emirembe gye mwazanyirangamu egya Democratic Party egy'abaani abakutulanga ddiiru bampuuga guno omulembe gwa National Unity Platform tetuyinza kuganya kuwangula Masaka Museke ate olaba n'entebe ennene tujagala ate neno tugikuwe President waffe taabe nabamubugiriza alina okuwangula entebe ng'alina ababaka ba Parliament abagenza okugjawo ebiteekateeka ebyo bye mwateekawo ebinyiga bannayuganda abagenda okuzimba eggwanga ettoli ne lijjudde amabavu so mulekeraawo ab'enkyukakyuka okujabiikiriza olw'okuba baakubye full figure nga neeyakikoze amenya mateeka tuvumirire obumenyi bw'amateeka oba omuntu omwagala oba tomwagala obumenyi bw'amateeka kikyamu buli muntu yeetaaga obwenkanya oba akkiririza mu kyotayagala oba takikkiririzaamu ku ffena teri ayagala full figure naye ate situkkiriza mu violence kumukuba tuli bantu baddembe situyinza kuwagira bikolwa bya kuba muntu ng'amateeka gyegali kansuubire mu nfunye somba kakasa e Masaka wano Nameere gwe mulowooza nti mu promotinga tasobola kuwangulawo tasobola kuwangulawo siyange NUP eriwa nembasekerere n'obasekerera kambaleke nebake n'okwebaka awangaala omwana wa Muteesa nze Semanda